Kantandikire ku akubino munange obwakeredde Sheebah omukyala Sheebah gye buvuddeko eno wiiki yonna agimaze yatuli ku mimwa agimaze ya trending agimaze kugamba Sheebah nga yatuli ku mimwa ayogeza abantu bonna obwama abayimbi ab'enjawulo bavudde ne bakomentinga ku kyaliwo abamu ne bagamba kituufu kibi nnyonyonyonyo akwega buli omu yabadde ne komenti ye okusinziira ngera gamba nti okusinziira nga buli omu ayina komenti jawa oba nti kino kwegamba baselebs ab'enjawulo ba artist ab'enjawulo buli omu yavuddeyo munnange ng'ayina ki ensonga ye siwe waawo so olunaku olweggulo navuddeyo nenkulaga nga Sheebah ku page ye avudde nagamba ba Sheebah olikibe nabagamba nti guys I'm fine temweraliikirira mbaagala nnyo naye we bwakeredde olunaku olwaleero amanyi bingi ebyali bitambula era bula era munnange obukeredde olunaku olwaleero itubirako ku Shafiiki oli bulungi okay nga byali bulungi nnyo munnange obwakeredde olunaku olwaleero nga Andrew Mwenda nga ye wuuyo nga gamba nti baana mmwe Jesus Christ webwakeredde nga gamba nti bwe muba mugamba nti anti sibaoliki nti bamutuusako ebitali bya butuufu olwokuba nti yali talina security olwokuba nti yali talina bamukuuma anagamba nti namaze dde okusaba mu bakulu namaze okusaba mu bakulu basobole okuba nga bamuwa security asobole okuba nga atubuulira ani yakola ekintu bwe kityo asobole okuba nga atubuulira bw'abanga atyanga agamba nti bw'anaayatula yakola ekintu ekyo nti ayinza okuba manyima nga bigi nagamba nti gwe don't worry nze ngenda kuba nga nkuwa security vaayo otugambe kimu otugambe yakola ekintu bwe kityo ne tuwa munnaye anko abantu abasinga baali bagamba nti simanya nagamba nze ekisooka Sheebah simumanyi nnyo really nnyo n'ennyimba ze sizimanyi nnyo chuku nagamba nti nze ennyimba ze sizimanyi nnyo kale era Sheebah simumanyi nnyo naye bwe kiba nga kyetaaga security my friend njagezako okikola asobola okuba nga atubuulira ani yakola ekintu bwe kityo ani eyanyiza Sheebah olekinoolekyo nagamba nti ataddewo security okubanga Sheebah asobola okubanga akola ki oba tukwata eyakola ekintu bwekyo ekikola bwe kityo ku Sheebah kalungi abakyala bavaayo ne bakomentinga nnyo abamu ne bwakyali kikyamu tekyali kituufu okubanga bakola bwe batyo naga nti tekyali kituufu naye nga munaye ku nsonga bwe zityo katulinde maybe Sheebah ayinza ovaayo n'atugambe yakola ekintu bwe kityo so ge mawulire ge tulinze ffe okuva mu Sheebah ndowooza ne ba Sheebah oleke kyekintu kye basobodde okubanga bakola ki kasita security kati weeri tagenda kubanga atya ekintu kyonna mu mawulire amalala nagambye amawulire go nnina mangi nnyo nnyini ddala nja kuba nkuwaako nkusunirako bwenti mu mpola nnyo naye nga go nnina mangi olunaku era olweggulo navudde ne nkulaga omwana omulenzi n'omuwala